Tamale Shalom totami. Kasuku is my brother. Shalom kankubulire. Kasuku tasobola kunchawa. Echo njagala nkigambe tuddo kitegere. Me and Kasuku we are brothers. Era bampise ne ku dinner. Mukyala wa Kasuku beautiful yampise. Shalom. Oyina byotamanyi. Bye nali nkugamba. Saifenki nga tuyingira omwaka ogujja. Abayimbi tubeereko mu bantu. Kubanga ebintu by'okufiirwa byaffenna. Katonda teyalondamu. Leero maama waffe Kifamaika yafudde enkya wa mulala. So let us learn that habit of being with people when they have lost their loved ones. Naye omuyimbi yafiirwa maama we n'otalabayo n'abayimbi bawera bana. Ogwo muze gulina okukoma. Batikitoka wano be batambuza nnyimba zammwe be bakola challenge we bafiirwa temulabikako. Mumuli ba serebu. Naye n'ekyokubiri era abayimbi muzimbe ku mayumba. Ezo apartment ze mulimu muziveemu. Ofiirwa n'omuntu wonga n'olumbe tolina we tulukuma. Muli eno muli mu bibuga ewammwe wakwasa ennaku. Nosanga omuyimbi ali eno yepankapanka ewaabwe ne toyi yagwamu. Tugenda obaziikirako tupama mu nsiko. Oli eno ogula myenge, ogulira bamalaaya, mugula amamotoka, bade mutereze ewammwe. Tukoye okuziikirako abantu ne tupama mu nsiko nga toyi temuyina. Naye nga muli baserebu. Notuuka mu maka g'abantu nga n'ebijiiko tebalina n'ebikopo. Kyokka nga omuyimbi ali eno Kampala yepankapanka. Ali nga sente muzifunye. Lwaki temutereeza gye babazaala? Organize your homes. Leero bakubikira nti ofiiriddwa. Notandika nogamba n'abantu ngenda batuuzaawa. Organize your homes. Abayimbi muorganizinga ewammwe. Muzimbe ewammwe. Mulongoose ewammwe. Omuyimbi atannazimba omwaka ogujja funayo akataka muve mu apartments. Okusula ekisaasi mu nnyumba etaliiyo. Omuntu asula nateete ng'ali mu nnyumba ye baakusinga. Ffe mutuvuma Junior osula kyengera mu kyalo wange. Smiland. Smiland. Ewawo tewabawala. Abantu basula mukono. People sleeping in mukono, abantu basula kitende. Ewawo tewabawala. And there is peace that comes with you being at your home. Abantu basula maya. Ne bali comfortable. So kitalo nnyo ekya maama waffe Kifamaika. Omuzadde yaluma. Guys, omuzadde aluma. Era byonna mu nsi muno biruma. Naye the pain of losing a parent, it sounds different. Naddala maama. Ate nga biseera bya December. Omuntu afiiriddwa maama we yeetaaga okufiibwako. It hurts. It hurts. Nowulira embwanga egamba move on Junior twafiirwa dda olinga amazi. Move on to where? Move on to where? How do you tell people who have lost their parents to move on? Moving on balagewa. To go and meet them? Tugyeko obusiru. Okukungubaga tekuggwa. Abantu tusobola n'okungubagira emyaka 10. Omuntu afiiriddwa omwana oli awo yasama. Naffe twafiirwa dda bannange kaakati move on. Move on to where? Muleke abantu abafiiriddwa bakaabe. Muleke abantu abafiiriddwa bayite mu nnaku. Kifamaika abadde akolerera maama we.
he was working for the mother. Omuntu yenna atafiirwangako maama wo yasobola okuddaawo n'abitwala batyutyutyu like that. Excitement gye wali oyina giteeke wabbali. Kati oli musajja mukulu Shalom, buli omu akubuuliridde, bw'otakula gwamanyi ebyo badde oyasaamirira ng'owoza Kasuku godfather wange oba yakuzaala nabigamba dda. Bakunaabidde maaso leero ku ttawuka ntooko bonna. Sendi akunaabidde maaso, Jekiniza akunaabidde maaso, ne godfather wo mwennyini Kasuku abaddewo. Ku luno takuwolereza. Ebyo Shalom byoliko ti abantu babi, kyusa butuusa mpisa zo. Just change your behaviors. Ebintu by'okumanyira abantu Shalom biviireko ddala. Sendi akugambye amazima n'ekazibwa ekapo. Shalom toli junior, toli full figure. Gwe Shalom Kaweesi. Omanyi mujja kuno ku internet n'otandika junior nga tebamukwata, full figure nga tebamukwata, toli junior, toli full figure. Mulekerawo okukoppa abantu. Hey junior nga yavuma abantu, toli nze. Be yourself. Shalom ekizibu kyonna ekyakuleetera ebizibu kukoppa Kasuku. Byebizibu byonna by'olimu kukoppa Kasuku. Kasuku mulala, naawe oli mulala. Wano ku internet tetulina mikwano. You don't have friends. Wano nkwe zokka ze eziriwo ku social media. Oba n'omuntu ng'oyogera naye enkya n'akukwata n'akuvuma. Kati gwe bambulwa amagezi wano odde mu kabampaane bajja kukusiba. Bajja kukusiba. Ebyo bye mwepankapanka ebyo nga tebannakuteeka ku poliisi. Obuviews obwo bukomenti obwo sabula bebe nga tebannakuteeka ku poliisi. Buza Shalom ajja kubuulira. Yagakuba ne gaggwayo amasimu. Baagakuba ne gakoma. Amasimu baagakuba ne gaggwayo. Era kati yategedde wawaagwa. Osobola okumanyira abantu b'otamanyi. Oza full figure, sibafu, we full figure. Full figure advisor wa president. Oli advisor. Wali osobye keche ekitiibwa kye bayita presidential advisor amaanyi agakirimu. Wali otuteeka obudde. N'ogenda n'okwata pen n'olupapula. N'owandika what is a presidential advisor. Ojja n'okutya. Ojja kudduka. Tosobola woza na full figure ku police. Full figure advisor. Waliwo respect because akalinga office. Kati gwe Shalom gwani mwepimire bye munaalya. Abantu abamu mubalabe mubaleke. Nina ne gwe nalabye kano kakadomponi. Amateeka fenna gatu. Amateeka bye biki? What do you call lo? Amateeka kadompuli kadumpu. Owakakaaya fa mu kwogera ebintu bya kabampaane dda mu reality. Dda mu reality. Mwebuulira amazima. Tibajja kubasiba. Amateeka we gaali gakola full figure wa Kamala Mirundi Jr kanga tebamusiba. Kadompuli. Ezo ziri wazibulirawo. Ali mu mateeka. Muve mu kuvuma abantu. That's it. Muve mu kuvuma abantu. Omuntu gwona akubira essimu. Kadumpuli muve mu kuvuma abantu n'okumanyira abantu. Mulowooza kuba Kasuku mukwano gwaffe nammwe muli mikwano gyaffe temuli. Kwe Kasuku ye mukwano gwaffe awo. Era ne full figure yakibagamba Kasuku is our friend. Naye kubanga Kasuku ayomba ne junior naawe n'obyesaamu Kadumpuli toli mukwano gwaffe Kadumpuli. Shalom toli mukwano gwaffe. Muve mu ntalo zaffe ne Kasuku. Kasuku aba ayomba ne full figure bikwatirako wa. Bali ba mikwano. Full figure ne Kasuku are friends, they are brothers. Abana ba full figure bamanyi Kasuku bamumanyi.
N'aba Kasuku bamanyi full figure. We Shalom ababo bamumanyi. Stop forcing friendship. Mulekera okuforcing friendship. Nze full figure manyi. Twine ebitugatta naye. Gwakumanyi. Ntambi, Shalom, ne Kadumpuli. Mulekera kaka friendship. Ati baba nabidde maaso. Talk and talk today. Shalom bamubulidde. Era Uncle Sandy webale. Webale kugamba mwana oyo mazima. Wabya Shalom kano kantambi. Kalinga bupigirete. Kekawuza lo gwe lwaki bakusiba ntamba. Gwe lwaki bakusiba. Ekogere bitu bitali magezi. Dero ntambi toli roya. Oba yagala kwa munamateeka ntabiddayo kula amateeka. Oyina ebintu byoyogeranga biri out of the box. Omuntu akwata nakutwala ku police. It is their right. Dembe lyabo. Tosa babuleminga. Guys, let me tell you. Omuntu akugulako omusango ku police. Instead of okwogera ebyekisiru genda omwetondere. Look for that person. Dembe lya buli muntu okulopa gwaba ayagadde. Ebyo mudano ku TikTok ne mutandika okwasamirira. Nga oyina omusango ku police mu kifo ky'okunoonya yakuwawabidde mwogere mu buntu oli ku TikTok oyasamiridde to prove a point. Ebyo ebyasi bya Shalom ebyo. Kina emisango ku police, kina file nya kyali ku TikTok kikola live sibaja videos. Mu acting nga abasoma. The law is law. Tosira gati complainant ayina makesi. Ate yakulopye. Awo bo justifying lwaki bakulopye. Actually, oyambako police oku justifying why you were reported. Emisauti yateka malala. Police yitaba minister ne bagenda. Police yitaba general. Who are you? Sirani mwanagawa. Kwani bugali ala peace. Muve mukabampane ne views. Ba YouTubers muve mukabampane. Full figure alita yagala sibo yo omwana. Ne kamanyiro ka Shalom kali kasusi. Oli eno wagajala. Binga bakusiba. Gamwe akuba amasimu. Bakubira full figure amasimu. Tebakulima mubaba wa Beiro mbulu amanyi gaabwe. Let them not lie you. Tebakulye binosu. Oyo mwana ali addayo datide. Bakubira full figure amasimu ne ba minister. On behalf of that boy. Mwogereka amazima akolumu. Shalom tebamu wa Beiro because mbu yalwana nnyo mbu bakubira abanene teri banene be bakubira. Full figure ya musonyiwa. Jukira file yali ebuzengeri ku police. Do you know negotiation yazaliwo file okudda mu court? Ask me nabirimu. Bali eno babalimba. Omulamuzi yabagamba file ya Shalom teriiwo. Why was the file missing? Lwaki file yali teriiwo? Bamala kwetonda abo bola. Ne bakubira full figure amasimu ne ba minister. Ne bagamba full figure amusonyiwa. That's how that boy got out. Wallahi nkulayirira. Singa full figure teyakkiriza. Oyo mwana singa akyali yeruzira. Mazima nze njogera mazima nga webyali. Nze sirimba. Nze tell you the truth. Era Shalom ekyobeera wongo okimanyi. Oli ku Beiro. Omuntu akutta nakubeeruzira. Abata kusobola oyo. Ow'amaanyi asigala ku police. Bangi be bakutte nga ne fayiro ziwedde ne bigwera ku police. Be b'amaanyi. Ne bakukubyeruzira okomyewo owaganyala. Gwe full figure olabika omuyita mmere. Oba mwe full figure mumulaba bulabi awo. Full figure is not food. Nze mbabuulira. Full figure si mmere. Omanyi ka mbabuulire mmwe you guys. Full figure temumumanyi. Tosobola gamba nti omuntu akeera ku makya ne bamuwawo office nti advisor mu ssiri. Mu bantu abasiru mu Uganda full figure tomuteekamu. Full figure is not food. Oyo mweyimba mungwa owera
Gwe full figure tomanyi. Full figure ina office zayingira mu ggwanga lino. Nange wendi nentya. Oyo mwalanye ebintu by'okwerimba wano. Full figure si mmere. Omuntu atasoma akozesa abasoma muyita mwangu. Omuntu atasoma naye ng'akozesa abasoma. Ze kubuulira ze jabbabuulira amazima. Gwe lwaki full figure nze muvuma ne tuddawo twemanyi. We know each other. Twatane Genosale emirundi egisukka mwena oyo muyita mwangu. Gwe Genosale yali akuyiseeko. Omanya emirundi full figure gye yakalaba Genosale musale baba banyumyaki. Munoonyerevo zammwe. Full figure musooke mumuleke. Tonkikubuulira. Manyi mumanyira abantu ba wano. Shalom sirevo ya full figure. Nchidamu Shalom Ntambi. You are not full figure level. Kadumpuni. Owakakaya. Full figure sirevo yo manyi. Dozera mwagalaba. Yali abanoonya wano nga mwekwesa. Expect mu Kasuku ajavaayo abadefending ati. Ye Kasuku yamanya amazima. N'amanya nti Junior mwali full figure mwabirina ddebali. Kasuku yabivaamu. Dede Kasuku we yagambira Shalom nti bagenda kusiba. Ye Kasuku yali amaze otegeera nti Junior ne full figure be bali mu nsonga eno. Wabadde yagala Kasuku akolere ki? Tosobola vuma mama wa Junior and you expect to get help. Tonkubuulira. That I tell you point blank. Shalom ebizibu byo byatandika dede we wavuma mama wange. Abona all problems we zava. Era no waganyala nange nze ngomanyirana. Lwaki tovuma wo? Shalom toina mama uvuma oyo. Owange uvume mama wange webake. Muvubuka gwomanyira. Olu wategera Junior omutuufu. Mwaje ibiki ngana balumba teri kyabaawo. Junior alese counter terrorism. Yes, you abused my mother. That is the cost. That is the cost. Kati bonna baakunaabidde mu maaso. Bonna sendi bonna baakunaabidde mu maaso. Shalom toddangamu kwepanka. Toddangamu kwepankira ku bantu b'otamanyi. Respect people. Bw'ogala kuvuma Junior vumanze maama wange talina wabiyingiriramu. Akakamanyiro stop it. Nojja n'ovuma muzadde w'omuntu n'ovvoola abaana be ebyo tebikyakola kati. Komera. Bwe tuba twagala kwevuma twevumenga ffe. Jangu ovume Junior sikulinaako buzibu. Naye okuteeka maama wange mu conversation yo bw'ojja otegeera ati basi yeruzira erimu amafuta. That's when you'll know. Tubino byembeera ano ne muleekaana ku TikTok eri birala. Gwe kola video nejo. Teeke maama wange. Oyo yalozezzaako. Ojja tegeera amaanyi ge nnina. That's when you'll know. Ti mu gavumenti eno ayaavu esse. Ebyo muwooza nti mulina abakulu. Ne Shalom bwe yali alowooza. Bajja tuka ne banno bakuveemu. Nze ba YouTuber bonna bankubira amasimu. Ne baŋŋamba musibe. Actually Shalom kankubulire. All YouTubers told me to imprison you. Kati owooza bankwe. Kasuku ye yakutuma ovume maama wange. Kasuku si wankwe. Shalom gwe weeyiwa amanda mu mbugo. Kasuku takutumangako. He didn't tell you to abuse my mom. Kasuku takutumangako ovume full figure. Twale Shalom totami. Kasuku is my brother. Shalom kankubulire. Kasuku tasobola kunkyawa. Ekyo njagala nkigambe tudde kitegeere. Me and Kasuku we are brothers. Era bampise ne ku dina. Mukyala wa Kasuku beautiful yampise.
Shalom oyina byotamanyi bye nali nkugamba. Omuntu yenna ng'oyagala emirembe kino kanti bagambe teweesembeza basaleebo teweesembeza bannamawulire. Siranko sitaani ali munnamawulire teri munnamawulire alina mukwano gwo lwolifuna ekizibu nga wamunyumiza ku kintu wetegana teri munnamawulire mukwano gwo ekyo nkibabuulira. Bannamawulire waliwo oyo omukazi omungi oyo alinga ekibwatukire oyo omungi oyo oba akola ka TV ali awo yajja nga nkutte oli omusiyazi banfanfe bulijjo yaŋŋamba nze abo simanyi bitya neŋŋamba wange oyogedde ki kuba oli ali mu kkomera nga nze nako njako interview nemugamba mukwano nze sigaba interview nakoba bu TV bwammwe nanoonya oli namungi w'omuntu era bakola bi interview byabwe nze kati kambabuulire ezo TV zonna okunkolako entalo mbu beekuŋŋaanya bwe bagenda ku CPS bwe bagenda luddawa nze nabagoba be baali banfunamu bakuyitanga nodduka emisinde mbu simanyi dduka yanguwa ogenda simanyi kalakata simanyi bitya nodduka jamu nakukwata linya boda no parking emmotoka y'awantu oluusi nogeka ngaetokota odduka osanga ekipulogulamu ekitakukwata kwakyo tamanyi nakumanya bo nobakolera ne bakuteekaawo ne oluusi ne bakuswazaswaza bakuteeka ku setting nga basetinze omuntu nga tali uwase wadde okutuula nawe n'oswala ne bakubuuza bibuuzo nga bakigenderedde kukwokesa. Mwatamanyi bayimbi bebakakanyizaawo lwaki abayimbi bakakanya kati kambawayo ekintu kimu ku mwenda nalaba show za Christmas mumpeeyo abayimbi babiri ababadde booked oba basatu ng'oggyeko Shiba Kalungi ne Gravity omutujju ndeze kamyoni yabadde ne show naye mwonna mujjukira show bwe zaabeeranga nennanga gye baziranga nga ku mativi n'amalediyo wazabe luddawa kyava kuki obo bu TV n'obwo busajja bunamawulire obwo kukakanya bayimbi akyaza omuyimbi nga kamyoni namuta ne bakabasajja n'abatuuza babiri ku site omwana n'abuuzwa omuyimbi ekibuuzo omubi ow'eggwanga eyo mbu simanyi gyenvudde simanyi gyenkoze bitya simanyi bebite bata byalingawo mu studio TV yoku industry ya biki ebyo ti programu ki eyo omwana akiwandiise simanyi fulumani simanyi dozi bitya abakazi waliwo omuvubuka gwe sirirabira oyo omuvubuka bamwita Semwanga yantuuza ku seti ne Kenzo yo banaani natandika okutublastingira ku program nga tewali naamumanyi nga n'omubuuza erinnya lye tomumanyi wabula nge bapurezenta amanya bagajjanga ku bayimbi lwaki azizza omuyimbi kumbe gwe oli mukugwa bakumalawo oli akusonseka ebibuuzo oswala waliwo ekiprogramu ekyakyenda bakibakyazaako abantu n'otunuulira omuntu ngaalinga ejjinja erikuuta ebigere eno alinga ekkola okumataka abuuza omuyimbi batugamba oli malaya batugamba weetunda simanyi oli musezi simanyi oli era nasanyukidde nnyo omwana yasuddewo microphone ono yaani ono simanyi buuji biki simanyi buuji bantoni oyo akubyewo microphone baswaza omuyimbi n'otukupa ekiseminga tokyasobola kumugula naye nga byonna byamubuuza nga byonna byamwogeddeko bifu nga byamwogeddeko byonna bifu nofiiringa small nobeeraawo noda newaka nekikuluma nekikuteeka mu depressions nobeeraawo nga tobitegeera ng'owewusa ofudde obeddewo olaba big size takoze kiwatule ku mwenana amanyi waki bebekulu takoze kiwatule era njagala obategeeza abantu balina bebekulu around mutandika okwesotinga amawulire gemukola byo nabagamba onalowooza nti avumira bebekulu byataliimu yazeeko mukomera yakunonyeyo obadde mukomera ng'otukubira ffenna amasimu nga mutwegayirira ng'ogamba nga bw'olina ebirwadde simanyi olina sukaali simanyi olina biki kabeera minisita namutolo obadde omwegayirira si yakusiba Kenzo obadde omwegayirira nze obadde onneegayirira naye nalaba interview ne ngamba Katonda ono yakola binyo okwekweka naye singa ensi emanya ku bizibu by'olina nti n'omuzigo tosobola gusasula singa ensi emanya ku bizibu by'olina nti n'okumakinga ekyemisana bw'oba togenze mu balakisi kusimba kawunga wali ensambi atosobola kulya wajja ononyeza ku alien skin amasanyalaze ozimbe platform abayimbi abamu njagala obategeeza abo abantu mbu babawagira mbu simanyi babeeripako mbu simanyi ono azunga atavaawo simanyi ani anoonya kuzimba platform tolowooza nti akwagala anoonya kuza kapeji ku polisi yabeerawo simanyi bwayabeerawo yasooka mu kusonda asondanga nekyokwata kirina
Omuntu ali supposed okusonda sente alina okubanga ku account ye kuliko banga asoso okuteekawo. Nganzo nakola kwa alien skin. Teekawo ina mmeka. Nze ndaba kwano sente z'abantu ezibasonze ne zibula nyingi era ngoyo mukazi omunya azisonda. Ne ku donasi abasonda sente ne zibula. Wala omwana malira gobakwata ne zibula. Era ne bakwata balama. Era nze zalama naziwa nze sente zinawayo okulama naziwa nagano zimu naziwa frank abawo. Nemuga gobo zitwala. Nawe ayagala je kubala wa ombo ina abagoberezi akuli from no tewali akumanyi. Mbovu mabana bebe kulu tolowooza nti ajja kubeera mu bobulamu. Bebe kulu kati ali ku level ya wa minister. Ndo akyabala mu kiraba. Kyakolera mu kiraba. Kale se ondeka mu konchalibi. Kyakolera mu kiraba. Mulabe mulabe bebe kulu ojja nakumunonya ku stage akubuleko. Ojja kunonya bebe big size ku stage akubule. Lwansonga ki? Ngotunulabe. Nkubuuza kilo kimu lwaki takoze kiwatule. Busobozi bwatayina? Bebe kulu alina abantu babatamba nabo. Bafani be. Lwaki takoze kiwatule. Bebe kulu ali mu psychologically. Mula bala mungabo yatandika okubala ekintu. Yasoka nadayo nasoma. Chechiche nabagama ti bebe kulu ne Kamili singa kati ba advisors ba music. Tola kyogenda kugamba Kamili na yimbe chichata yimbako. Chichata ko de gwanga. Bebe kulu chichata yimbye ko Kamili chicha agenda okuyimbira. Mkyogere. Kamili is a legend. Legendary. Bebe kulu is a legendary. Buchi basobola okukola bakikoze bakiyimbi. Ojagala bayimbe ki. Tubena suppose kuda kustaji kwesunda. Goyagala njogere go kyagala kulira mboka to luseke kirongendo kwa bebe kulu. Bandemeso kuyimba nenvayo. Ne campaigning ebyange nesasula bwange. Nze ni mugezigezi mukwano mukama akummange kyana kuwa mukisa n'amagezi. Bebe jatuka nange jintuka. Mubuza atutula wali na signinga ne signinga wali. Kasaba nja ku list yiyanjijako. Yagamba yo manager we nanjijako. Simple. Tekingana kwogera ate kirungi. Ndaki nchenje kwogera mu wakane. Bobby Wine anachi yakola abantu bano. Ongeri je bali ba top 3. Bobby Wine esawa ya lero ne waleka yo kuyimba. Manyaga ne wava mu politics. Yalinya level. Lanka za Bobby Wine zalinya. Extremely. Oyinza n'okubula w'omwogererako. Kuba top 3. Esawa zone worwana gano obeere ki. Osobola okulema okutuuka Bobby Wine. Yadduka nnyo bano bamulekera gap. Bamuleka tebamugoba balina mukwatirawo. Yesimbe wano naffe katwesimbe wano. Ovudde mu music naffe tuyimidde wano. Okoze bot naffe you get. Kati yalinya level. Bobby Wine level ye. Eyogere erimu kwogera mu ba presidents. Oba bana besimbe babayita batya. Abesimbe kwa president babayita batya. Ne bwaba yagoba tayita mtakivaawo. Tiyalamuza ku ntebe y'eggwanga. Tagobeka. Takwatika. Osobola okumugoba. N'okunyuka obugere. Ne butandika konkoka nga balonda bulonde. Bayina kumukwatira wali bamukwata entegetege. In fact, Bobby Wine yali supposed kuvuganya bebe kulu. Bobby Wine still was a President Museveni. President Museveni is high class. African president. Musajja ina credibility, ina level. President Museveni high nyo. Nti ensizo nazivunamira Museveni. But uniyo muntu akompeting President Museveni. It's a pity. Because bebe ya ino competing Bobby Wine. Yerigize. Ate by then Bobby neta sawa na bebe. Bebe ya level nene big size. Bobby neta sawa na bebe. Na ibuka staya batoloka ko bwati. Bamwa gap. Naye ngobudde bubutayita. Bible tugamba nti mbere bagezi ngo bwana bwe misota. Omuntu yenno omugezi. Fola batuli ba advisor. Obo njagala batonjagala ndi advisor wa president.